okukola ebintu ebyo Kyandiru lwaki obikola banange eggwanga kino ekikazi kirogo nkyaleeta bu video nina bwino mungi nkusumuludde namukutula Kyandiru wantama byaba bye wakola Lilian okumuloga Lilian n'abanga anywa sigala buli kaseera kati Kyandiru ye yaloga Lilian okubeera nga asimokinga nnyo n'okubeera nga yava ku mulamwa asobole okubeera nga ye kubanga asobera nga yeddiza gali amaanyi gonna naye ensi era ensi teyakkiriza Lilian anywa paketi ya sigara mu dakika 15 anywa paketi ya sigara mu dakika 15 Rex namusuula wali dakika 15 yes sebo okumanya nga Jackie Mulogo tinali suzeke wa Kyandiru yali anzitidde mu nyumba sindi akubira omuvubuka gwe bayita Isaac amubuuze oli ne Jackie Kyandiru mukyali mwenna ye yali amu disguising amba sindi nga muyimbi we naye yali baawe okumalira ddala emyaka ngena watyanga mwatwala ekiveera ekyo wa Jackie ne mugera nga taliiwo ne mwekwata bu video Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Waliwo bye twegomba ffe nga ffe olw'emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe era nga buli kadde tulaba akaseera kaggwayo ne tulaba bannaffe nga bafuna ne tugamba nti ffe twabaaki olwo ne tutandika okuyaayaana si buli kyolaba kitutumuka kikiva eri Mukama yatutekera okwekompayalinga ku balala tusabe Katonda atusaasire atuyambe ebiro byaffe bituuke katukyatambulira mu ye buli bwe tuyaayana ebisa tukola ensobi waliwo bannaffe twanga bakubye embaga baguza amamotoka naye nga ddala bw'otunula mu nsonga na lwaki nangeri ki munnaffe oyo gyaguzeemu emmotoka oyinza okwenyinya n'emmotoka gy'avuga so mu biseera nga bannaffe batutumuka bannaffe bafaanana nga abatulese emabega nze mbadde nsaba era mbadde nteesa tusabe busabi Katonda twewale okugwa mu butego bw'omubi Sitaani akusembereza abantu bewalinga mu maaso n'obalabako nga balinganga abakuli mu maaso naye nga ddala bafuuka baddube era nga obulungi bwe bakola obulungi bwa Sitaani alina obulungi bwe obulungi bwa Sitaani kwe kutta okubba okutulugunya okusaanyaawo okuloga okuzikiriza n'ebirala so oyo ateeseza abasibe n'abafulumya ekkomera oyo ateeseza bannamwandu n'abawonya obulumi bw'okufiirwa oyo ateeseza abagumba n'abawa abaana oyo ateeseza abawuru n'abawa abakyala gwe tulina okwesibako waliwo bwe tulemererwa netwagala ogendako kombigali nga olaba buli kimu kisaanawo naye ddala ffe tugende waani atutegeeranga Katonda biri tetubimanyi tetumanyi maanyi ga ndege tetumanyi zikuba si bye tukuliddemu tugumiikirize Katonda oyo atukuziza paka wano asobola tutaakiriza singa tumwesiga amanya bampita Lwima Sam oba Metanikirwa Bongo nina omuyimbi tiimu no ndowooza bwe twogera ku bitone bwe twogera ku talent ali exceptional kyensobola okugamba talent agiina Katonda amuwadde obulamu era neebaza Katonda ansitudde olwayo nantuzaako okko n'abantu nga bano nzaani Katonda oyo anyimusa nantuzaako n'abantu ensi beeyita ab'omuwendo olwo nno bwe sitamwebaza mba neebazaani kale emboozi ya leero yandijjulamuko ku bulumi
naye ebiseera ebisinga microphone eno ffe twagitukuza twagisiibira ennakwana ne tweyama era byetweyama byetuli mu kukola kati teyitwako bulimba ku saidi yange kwekubiira na buli muntu alowooza nti mbadde ani fair ku mboozi gye mukoze okuba gye nkoze akkirizibwa okujja fonde tusasuza muntu n'omusente wabula twewaayo okusolovinga ebyo ebyali bimazeewo music industry yaffe. Kale omukulu yasebo embeera ndi wano ndi steady waliwo bw'oyogera n'okaaba amazika gakuli kumpi bwe gatyo mwana waliwo ebintu bye bakola nga bikuluma naye ng'ate abantu ababikola be bantu abatubeera okumpi okitegeera kati oluusi abantu betuwangaliramu abantu betugaa nti kati kankole noono nga bwe nakeera ku makya ne nga kankole ne mechanical bongo naye ate nenkukosa okitegeera nyinza okugyewo nga nze nina ekigendererwa kirala naye ng'ate ekindeesewo okufunako kyenjagala nveewo onfuna bulungi ti muno wangi taata lulinze yakwanjudde yesebo abantu beyanjudde amanya n'eddoboozi bampita eti Emmanuel amanya gange ag'obuzaale bampita eti Emmanuel amanya gange ag'obuyimbi bampita eti munno onfuna bulungi musajja banzalidde wano Nsambya musajja wanzaala wawe Nsambya kulidde Nsambya somedde mu kibuga kulidde mu kibuga kitegeeza ndi mwana waawa onfuna bulungi okitegeera eti muno yangi taata nze nzikiriza nti buli maloboozi getufulumya gagenda mu likodi z'eggulu bino ebyensi bya bulimba bitwemalizaamu bwereere era buli abaako nekyafulumya ng'alaaja oba ng'ajugudumiranira ebintu byensi taata aba yerimba yekka wabula kyattendo okumanya Katonda waffe okuyisa ebigambo ku lulimi lwaffe ebimuweesa ekitiibwa n'okufuula amata ne mukizikiza freme kulimbika musana mu kitangaala ate mu kizikiza tutukola evvulugu olwo nutiiseewo ensonga zaffe nze nzikiriza nti oli musajja mukugu ekitenkanika naye ate era nzikiriza nti bwe tubyogerera ku microphone eno tusonyiwa tuwona era tufuuka ebitonde ebijja tusonyiwa tuwona era omuntu ategeera ekintu ky'obeera ogezaako okuyisaawo ofuna bulungi era olaba nasooka nenkola vidiyo esooka nga njogera ku Jackie Chandiru bangi ne bajja mu comment section ne bangamba njaga oyanywa njaga biki byoyogera Chandiru omumanyi nnyo ne mbagamba nti sisobola kuvaayo kwogera ku muntu nga simwinaako bwino tusiso kati obudde buno sisobola keera ku makya obudde buno ne ngamba nze ndi MP w'Emakindi kyendi siri ndi musajja muki muyimbi onfuna bulungi era ensonga zenjogerako njogera ku muyimbi munnange onfuna bulungi nandikedde ku makya nga njogera ku Alien Skin nesogedde ku Alien Skin kuba simwinaako buzibu talina kye yali ankoze muyimbi munnange onfuna bulungi bwekityo eti muno Jackie Chandiru wa meeting oti Jackie Chandiru na mu meeting ebbanga lya mabega kuba tuli ba mikwano mukwano gwange nno nnyo onfuna bulungi kati nina ne mikwano gyange emirala mu ndongo muno nga producer Bomba ye producer Bomba nzize nkula naye kuva dda tuze tukola emirimu gyaffe kati olw'ensonga eyo nti Bomba bwe yakula musically kitegeeza yalina watuuse kitegeeza twayiriba ne tubaako ne wetukoze eki wetutuuka kitegeeza twatambulanga ffenna kwe kumitinga abantu ab'enjawulo kitegeeza nina abantu bangi bemmanyi ng'oggyeko Jackie Chandiru yekka manyi ba John Black bonna mikwano gyange manyi ba Alien Bakufango n'endowooza ndaba ne basikiri benge bonna manyi ba Nikolai bonna mikwano gyange ewa Palaso nsiibayo bonna mikwano gyange naye ate gw'olabye njogedde ku Palaso sogedde ku Alien sogedde ku Nikolai 10 naye njogedde ku Chandiru n'akawayira akamu n'owuliramu Bomba kakati omu meeting otya kati Chandiru era mu meeting wa Bomba era nga bwe gambye nti nze nkola ne Bomba meeting Chandiru wa Bomba nga tufuuka ba mikwano naye omulundi ogwasooka yo okuntegeera na mu meeting ku Safe Sound ewa Nikolai kuba ku Safe Sound we nali nkolera nali muyimbi nga nkolera ku Safe Sound Nikolai ne ba Mark de Abani boto nga bwe tukola emirimu gyaffe egy'obuyimbi ba DT Ranks bwe tutyo kati ono Chandiru ajja ku Safe Sound okulikodinga oluyimba nga zekola luyimba ne Palaso balina oluyimba lwe bakola ne Palaso lete balutanga
emabega kaawo myaka no gya mabega myaka ng'etaano ena bwe gityo onfuna bulungi nga miitinga Kyandiru naye however nali na miitingako dda ewa Bomba ebbunga naye nga tetwafuuka bakyali osobola omumiitinga omuntu n'omusinkana ng'omulaba wali nga nange ondaba wano naye okufuuka omukwano kitwala ebbanga onfuna bulungi kati ne tugenda ne tufuuka bakyali kati nensisinkanibwa nti nali nsula Kira nga mpangisa Kira ate ne Kyandiru naye asula Kira onfuna bulungi ate ebiseera ebyo ne Bomba ng'akolera Kira onfuna bulungi kati ne tugenda ne tufuuka ba mikwano kati mu kubeera ab'emikwano Kyandiru ate yali alinayo ate boyfriend we atali Bomba kuba ne Bomba naye yali boyfriend we onfuna bulungi yensonga lwaki mugamba nti lwaki ogenda ologaloga abasajja bokola ki ke kali ka video kolabye ng'agamba buli musajja ankolako kino nze sigenda byogera nga ebabiwandika okitegeera waliwo ebigambo bye batayogera emboozi mwana wa Katonda etandise mbadde nsaba ogikwata empola ogigwe ennyalwe bakama banga abantu mawoni Abongo Kyate Foundation tuli mukuzimbira abaana ba ku luguudo somera abaana bonna abali ku luguudo obwana bwa Katonda twagala kubujjako tubutwale eka Mmengo mu ssomero lyaffe Abongo Kyate Foundation kyekyo yamukola kale nno gwe ayina kyosobola kyonna okutuyamba nakyo ffe tukozesa art and crafts bw'otuwa ekifaananyi tukikusiiga nga bw'oli we do art and crafts tusiiga ebifaananyi by'engalo ebyo nga bw'oli oyina maama wo oyina taata oyina mwana wo oyina jjajja oyina ani omwagalwa wo yenna wandyagadde omusiima akasente ako ketujja mu bifaananyi ebyo nga Abongo Kyate Foundation ketugulako amataffaali okusasula abazimbi n'abalala tuteekateeka essomero lino tukooye okulaba abaana batawesa Katonda kitiibwa tukooye okulaba omulembe ogufaafaagana naye ng'ate obusobozi tubuyina bw'otandika nange n'entandika bifuuka byangu tukooye okulaba omuddugavu mwana wa Kintu n'ennambi ng'ate alifaalinga muddugavu munne mu Bazungu nedda kale abazungu bakozeko kye bakoze naye naffe abaddugavu kisoboka ffe Abongo Kyate Foundation yenjiri kye twajja nayo ky'omuddugavu asobola ddala okuyambira ddala muddugavu munne ewatali musindika mu Bazungu olina niigi na bbiri munne ayita mu bigere kyekikugaana okumuwaako niigi n'emu oyina essaati oyina essaati 10 munne ayita bwerere lwaki tomuwaako essaati 2 oba emu n'omuunyi okuyita obute n'abeerawo so eyo Uganda empya gwe mwana wa Katonda ali eyo osobola okugamba nti nze nina ekifaananyi kyange akasente ako ntukakozesa okuzimba essomero oba osobola okugamba nti nedda nze nina ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi ng'oggyeko ekya Katonda tebakizannyirako ekyensi ti nina omutwalo gwange gumu sina kifaananyi ate njiri njiwulidde kangubawe emitwalo gyange 10 emitwalo gyange 2 akadde kange kamu sente zo kanzibawe bazite ku project y'essomero buli atuwadde tumuwandiika era tugenda babbulamu enguudo tugenda babbulamu enguudo ebizimbe mu foundation eyo oli akyale mu foundation ng'alabako ngeze Mubiru garden ng'alabako Akirooro garden ngalabako Mbabazi P1 ngalabako Hamu wategeera Hamu asuziza abaana dometeza Hamu omuntu ajje tumulage nti nedda embeera y'okuwandikira abazungu amabaluwa ebyo byaggwawo naffe tusobola okuyamba abazungu n'okweyamba okimanyi Maternal Bank ku wano tulinawo sente ezitumala okwekulaakulanya olw'ensonga buli muntu ne wakwata nusu 10 ku miliyoni 5 tuzimba ekintu kye twagala so twagala essomero tulizimbe wano n'ekirala bannaffe abalaga nti Abongo Kyate Foundation Abongo Kyate Foundation njagala okubeegatta tulina membership card yakadde kamu n'ekitundu atava ku luguudo ng'olina omwana wandyagadde ayiga eby'omukono okusiiga okubajja okwokya ebyuma wandyagadde omwana we okusoma okuva mu P1 paka mu P7 ku bwereere musasulire membership card yakadde kamu n'ekitundu asoma okuva mu P1 paka mu P7 nga bwayiga n'ebyemikono twagala abaana 30 nayo ngeri yakufandulizingira mu ssomero lino abaana abo 30 bagenda fuuka ba direct member paka ku myaka 18 nga basoma buli kimu bagenda somera bwereere basoma ebyemikono kompyuta buli kimu kakati gwe bonaddeyo n'ogamba ti omwana nnemye okusomesa we n'abasitaani bonaddeyo n'ogamba nti nze omwana wange sinawa bagenda kuba mu kisulo
kale naawe akola emitala w'amayanja osobola osasula kaadi eyo omwana n'aba mu kisulo mundabidde ekyaziza okuba ekyawaggulu membership yakadde kamu n'ekitundu. So twagala tugobe omulembe ogutamanyi Katonda mu nsi yaffe, omulembe ogutalina bitabo n'omulembe ogutasobola kutwala ggwanga lyaffe maaso nga tuyita mu ebyo. Weewaawo kakati emboozi yino mutandika mutya okufuna obutakkaanya ne Jackie, kubanga nze nakulaba ng'omulangira obulogo nga bwaloze music industry n'ogamba yaloga Lilian Mbabazi n'aloga buli muntu Cindy Sanyu n'aloga abasajja bonna bagenda nabo mu bikolwa by'omukwano. Obujulizi obujjawa obufuna otya era mutandika mutya okufuna obutakkaanya? Naawe yakukwatamu yakuloga oba wateekako omuti ng'abalala bagamba ne gukuba otandika okuwaabira omukyala? Kati ekisookera ddala Jackie Chandiru mukyala gwe nandiwadde ekitiibwa kuba omuntu wavaayo n'ayogera ekintu kyonna against bino byenjogera si nti no simuwa kitiibwa, ekitiibwa nkimuweera ddala. Naye ate waliwo ekintu kye bagamba nti tuli mu kibuusa maaso naye ate tulina kye tutta. Olaba nga bw'okubya akalango n'ogamba twagala tukole ekintu ekirungi nga tuyamba abaana ng'obuyambi buva mu ffe era nga tukuza baana baffe bakule bulungi tusobole ofuna eggwanga eddungi. Owulira otya ggwe Munnayuganda ali eyo nga baddidde omusajja ng'eti munno kuba ndi muyimbi ebyaddala kati atamanyiiko yasobola okunnoonyako n'ategeera ekintu kyegamba nti ndi muyimbi omuntu gwe bw'oba onsirisizza oba okozeseza abantu okuwulira music omulungi ekisooka. Ekyokubiri oba olemesa fulo ya ssente okujja mu ggwanga osegera ndi muyimbi ti ekika ky'omuyimbi kyendi nti nsobola otegeka erugogo gavumenti nefuna ssente naawe nofuna ssente owa boda nafuna ssente omuntu yenna eyetolodde nafuna ssente kitegeeza wewabeerayo omuntu omu okitegeera nga ye alaba kuba Chandiru olaba engeri gye mumanyi kuba nze engeri gye nkunyonyoddemu nti ntudde n'ebigambo bingi nebintuukako nga yasobola okugamba nti oyo tajja ayitawo tasobola okitegeera okitegeera nze nkugamba yandoga gwe kati omuntu atakuloganga kankubuuze lwaki obeera gwe wokolera ebintu byo ng'ennyimba zange zozannya. Nkuzanyirewo wano ka video kamu akamalogo mu background nga waliyo ennyimba zange. Mpozi ekyo oluyimba luli mu copyright, oluyimba lwenakata naye okiraba nti ekyo si kituufu nti nze oyinza okunkottogera naye oyinza okulemesa eti muno omuntu ogwa naye ng'olemesezza abantu miliyoni ameka eti muno okundi ako. Jackie Chandiru video eyo wagifuna otya ng'ali mu ssabo ng'azanya music ng'azanya bino ebintu okitegeera nti bwe tukeera ku makya nga mbeera naawera bongo nenkufunako obuzibu oba nga ne tugaa nti abantu omuntu n'akulwana omuntu wakeera ku makya n'atandika okukulwana gwokola ki? omwesonyiwa nawe n'oteekawo kamera zo ezikulabira. Kiringanga bw'omanya nti nsula mu katundu akalimu ababbi ng'olunda embwa era gw'osigala weebasenga abalala embwa ne zikuboggolera onfuna bulungi. Bwe mbanga onnwana era nsigala nange nkola ki? Sigala mbeera awo wonnwanira buli bukunkumuka bw'okola bugwaki kuba buli kimu kitutuukako. Kati w'obeera eyo gy'oli nengamba oyo nti metanikola bongo musiru nekikutuukako eyo ne baga eti muno yagambye oli musiru okitwala mu perspective ki? Olw'ensonga kano ka video ke na postinga Cindy yajja nangamba kankulageko message wano. Cindy yajja nangamba byoyogera ku Chandiru bituufu? Cindy osegeera byoyogera ku Jackie bituufu? Naye bino ebintu bye nayogera postinga ngako ka video ka Jackie konna kitegeeza nali muwaki nali muwe ekitiibwa n'obutamulemesa mirimu gye kuba omuyimbi akola ekintu nga kino kuba ono muyimbi gwenjogerako ye muyimbi agenda ku Rotary Club ezo kukwaga amasomero ge muyita amalungi awali abawala bammwe abalungi awali abaana bammwe abalungi n'abayimbira era naye ne bamwegomba naye nga bamwegomba akola ki? Abali kuli bayinza okuba tebabirabye naye ggwe kati obirabyeko yensonga lwaki oli mukakka kakasegera eti muno ani yakwata akatambi nga Jackie Chandiru ali mu ssabo ali mu kuloga yeyeekwata
mwafuna obutakkaanya naye yeyekwata kankulage ngenda kugamba yeyekwata olw'ensonga nze siribba wakyandiro onfuna bulungi simukwanangako seebakangako naye okitegeera aweva babbaawe bonna mbakolaki mbamanyi si omu si babiri si basatu okitegeera nebyabakola mbikolaki mbimanyi naye buno buvidiyo nze obufuna okulaga nti simukwatangako ka video situkangako mu kisenge kye kulaga nti mumanyi nnyo nti mulimu ne message zampa nga ye nsobola okulaga message nga Kyandiru yaginsindikidde n'agidiriitinga naye nze nga ngisevinze okitegeera kankwambeko wano message emu gye nkulaga wano kankulage eri wano mu kasimu kange kano ogenda gisomera eggwanga olabe tetwagala kuwaayiriza muntu twagala bwino kubanga nkulaba oli mukambwe omukyalo omutabukidde siri mukambwe munnange sinzaka eri yali yabusagwa eri gye naliko nona brand nga tolina bukakafu kibinyo baba bajja kukusiba kiba kikyamu bambi obimanyi okukola erinnya kimenya eti muno nze kankulage buvidiyo bwo walabyeko video kanze omanye ebiseera bisinga ndi mutume wadde nze mba ndabye naye nange abamu tebanneesigeeyo kati oli just gweoyagala kumanya gye nakajja njagala abawagizi baffe batambule naffe bamanye gye netulondamize kuba muli bayimbi ba ggwanga bwe muneneŋŋana ate eggwanga lyerifiirwa bannange naka meseji ke njagala okulaga wano Kyandiru yakansindikira ogenda kasomera eggwanga ogambe ne bino nabyo gyebiri naye nga yakampeereza naye kusaaka ogerako gwogenda kasoma ogambe nti kano nako wookawo eggwanga kajja sasamaza eggwanga soko kanuni kati gwe mwana wa Katonda ali eyatugoberera Katonda bw'omuwesamba n'omujja mu bibi oba omalabudde kale bw'oba tokkiririza mwogwo omwoyo ffe gwe tuyita Katonda kiririza mu Katonda w'ensozi Katonda w'ennyanja Katonda avunza ekijanjaalo ne kidda Katonda w'ebinyonyi w'ebisolo ne Katonda w'emiti omuntu oyo yateekateeka ebintu ebyo ye Katonda gwe bw'oweesamba ebibye nina kyenkubuuza kati Kyandiru yakkiriza mu Katonda ki anti awo yalina okutubuulira nze njogera kyemmanyi kati oyo Katonda bannange kantu nga kagenda kulabika bannange ngenda kabalaga naye katugira tweyongerayo n'emboozi kaali kasoma katya kali kalaga nti kali kagamba nti asomenga bwe kali kuboka ina mu mutwe jja kamba nina kamemore kali kalaga nti ebintu byonna byoyogera ebyo waliwo omuntu akugatta obwonga atuplayinga abantu babiri nga kino kyagezako kuŋŋamba alinayo ka boyfriend keyo ke bali bayita hard rock onfuna bulungi kati ng'agamba ye yasindika message jjukira nze buno obuvidiyo bwa Kyandiru mbadde nabwo okuva mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde naye mbutadde mu guno omwaka nga nakuza omwezi 4 olw'ensonga nti nze mwana wattu ndi muntu wa mirembe nga bwe gamba nti omuzungu alina ekintu kye yagamba nti let the sleeping dog lie omanyi kye yali ategeeza yalaga nti embwa bw'ogisanga ng'eryawo eyewummuzaamu gireke togirinnya ku mukira bw'olinnya embwa ku mukira ekyuka n'ekuluma bw'ekuluma ani abagirumbye okitegedde kati mwana wattu nze mbeera eno mu byange nze ndi ghetto youth okitegera nekolera ndongo yange yenstressinga sina byamaanyi nnyo binstressinga kuba essente nsobola ozikola nenzeetuusaako endongo nengenda nengikola nenjiriba kitegeeza ne Kyandiru simwinaako buzibu ekisookera ddala waliwo enjogera ennaku zino eriko nti oyagala masanyalaze Kyandiru simwagalako masanyalaze kyajogenda mu ssabo apulenge music nga bwakuba ensaasa akulega mwani mufunyemu obutakkaanya lwaki atukakweyembeera anti nkulaga nti Kyandiru byakola nange nali sibimanyi okitegeera nali sibimanyi naye nkulaze nti ono omukyala azze antimbako ebipande nga gwe bwe netunabeeraawo netukeera ku makya netutandika okugamba nti oli musiyazi si kigambo kirungi nnyo
si kigambo kibi tuyinza nokigaa nti si kibi kubanga bw'oba toli musiyazi oba tofuna amakulu gaakyo okitegeera naye omusiyazi aba akola ki afuna amakulu gaakyo kitegeeza bwenkikuyita okitegeera nekigwa mu matu g'abali batandika okulaba mu perspective ki webale nnyo tikyandiru azze agamba abantu nti nze ndi mulogo bantu benkola nabo business my workplace nti wemba nkola ne balamu wemba nkola ne gundi yampe ekivulu ajja nagamba yeti muno mulogo okitegeera kitegeeza abalina obubonero bwakoze eki bwansazeeko ngenda okujja wa mukama wange mugaga munnange nsinika binnyo ng'olukokola lwe bataddeyo luli ku mwoyo kale nengamba n'omukyala ambeeredde ki nti Kyandiru yatuukako ne mu famire yange lwaki ekyamupasula okutuuka awo ati munaawe wenjagala anti kati ekyo gye nkugamba nti bagiyita ensaalwa kibagaa nti buli woolaba muno ng'alina ekintu ekirungi I have good music ng'olina ekintu kyotali mutunuulira buli woolaba omuntu ng'alina ekintu ekirungi buli woolaba omuntu ng'aprosparinga jjukira mukyala mukulu okitegeera naye mukyala mukulu okitegeera jjukira mukyala mukulu ate mu bukulu bwe endongo teriiko nti oli mukulu oba oli muto olina osigala ng'okola ki ng'ogifulumya kati ate bw'obeerako abantu abakwetoolodde abavubuka abato nga balina ekintu ekiyitawo jjukira omanyi wali owulidde kazaawe nga ze n'agamba abayimbi abakulu balogo mu beesonyiwa abayimbi abato wali okiwuliddeko nga zaawe akyogera kyekinazaawe kye yali ategeeza oba kyekineeti muno kyempitamu bano abayimbi abakulu baloga buli muyimbi omuto ayagala okusituka si buli muyimbi mukulu nti mulogwa si bwe kiri wabula oyo alina omutima oyo azimba omutima okitegeera mulimu ekintu kye bagaa nti kati nga bwe tulina n'abagagga tulina bangi mulimu abagga basente ne bakola biki naye tulina abazimba emitima ng'alaba naawe ofuna ssente oyambuka naga ono ddoga alina kubeera ki ne bw'ogamba nti ono ddoga alina kubeera wansi tomanyi bantu b'ofiiriza tomanyi masanyalaze gajja nago tomanyi revenue meka oba royalties meka ezandigidde ku oyo omwana ezigenda oyamba eggwanga eti muno okitegeera bwino wamugjawa bwino wamugjawa owa Jackie Kyandiru okuluka Sindi n'Embabazi kati uliriza nze nkugamba kati Jackie Kyandiru okubeera nga aluga generally bayimbi banna abamuli okumpi oba people abamuli okumpi okitegeera ntandikidde ku basajja be nga bwe twambuka ku Basindi Lilian wali otuddeko naye 1-on-1 wali omulabyeko ebiseera radio nga tanafa wali olabyeko radio wali olabyeko radio engeri gya smokinga yali musajja nga chain smoker ng'anywa n'azaako ekitali kibi naye ate Lilian gwe genda otuule naye omulabeko okitegeera tinze kale nze kyengezaako okugamba nti nze mbadde nnyo kyali wa Jackie kati kyali mu kubeera nnyo kyali wa Jackie alina ne bye yannyumizanga ye okitegeera tugenda empola manyi channel eno abantu bagiwa ekitiibwa yayawukana mu channel endala kubanga twagizimbira ku musingi ogwoyo atalimba tugenda empola eti muno Moses Radio yali chain smoker Moses Radio yali bba Lilian Embabazi kakati okuba chain smoker oli yeyigiriza omuzeegwe nenkugamba si kibi kakati ate gundi ajirawa Jackie Kyandiru ajirawa mu muzeegwe wa Moses Radio then kati kino ati gwe kino kyenkugamba ng'oyinza obutakitegeera kyovula nsose kubuuza wali obaddeko ne Lilian n'oŋŋamba nti nedda n'omulabako kati kino kyenjogerako abamubeera okumpi Sindi asobola okukitegeera n'abamubeera okumpi abalalalala kyagala ogamba nti Jackie Kyandiru yakwata Moses Radio amugule nedda radio mukuwereddeko ng'ekyokulabirako nga bwe nagamba nti radio wali omulabyeko n'oŋŋamba nti ye lega nti radio yali musajja wa mirembe era nga yenywera kasigala ke mu budde nga bw'olaba nti kati radio nga bwe yali Lilian omukazi bw'ali naye chain smoker webali kyogamba Jackie Kyandiru kigambibwa okuba kisoboka okuba nti yaloga Lilian amutuse mu embeera oli ku answer kozanyira
ye Lilian yabiyogerera nti kali uliriza Lilian tasobola kyogera ate kati gwe baba kuloga bannange kansoke nkubuuzeeko ekibuuzo ngenda kubuuza ekibuuzo kubulaba buli kimu bwe tuba tukyogera tulina okubaako ango mwe tukibuuliza Lilian tasobola kuvaayo n'agamba Jack yandoga omanyi lwaki anti abatamanyi bakuba muwugula kati nange okubeera nga kino ekintu kyennina wano nange guno omukisa gwange olw'ensonga nti ye yasigala nga nkola bino ebintu ate nasigala nga azanyira mu territories zange ogezaako okunfuna yasigala yankola bino ebintu byonna eno ekintu toyinza kitegeera kino ekintu kizibu muko okutegeera naye ngenda kikutegeeza olw'ensonga nti ogenda funa n'ogwakawala ogwakawala ogenda gufuna kuba Jack gojja mubuze eno video yiyo bwagamba nti eno video si yange anze guba gunyinze kati nga tunagenda ku video nina byengenda okusooka okunyonyola byenayogera kati ekisookera ddala kanzije nga nkupangira emboozi abantu basobole ogifuna bulungi onfuna bulungi nga bwe nkugambye nti Jack Kyandiru abadde mukwano gwange nnyo okisegeera naye mu bwa Jack Kyandiru ekizibu kya Jack ne buli omu alina ekizibu kye nange nina ekizibu naawe olina ekizibu n'abantu tebaagala kumanya kizibu kyabwe era bw'otamanya kizibu kyo teweezuula Jack Kyandiru sigenda gamba nti psycho sigenda gamba nti psycho naye nsobola okugamba nti avaako naddako ekyo simanyi mu luzungu ebakiyita omuntu avaako naddako bamuyita batya mu Luganda ndoza tuga nti agatta onfuna bulungi nti ngeri message jembadde njagala okukulaga ti yaginsindikira n'agidiriitinga naye message webanga yo gwe tosobola ginsindikira ati mbadde nya message eyo kale yegambo kyambujuvu bwayo badde nsaba nsooka empite anko wano agire nga banoonyezeko awo mpitirako awo Infinity agire nga anoonyezako wano ka message kakyandirwako okasomemu olabe oba gwosobola okunsindikira ka message ako nga kako okitegeera then olyokoddeyo wali nti yali akozesa drugs olabe nti ogenda kano yakasindika bwoba olowooza nnyo jaga wano yali agasse kuba kino yeeyanika yenyiike nnyini okitegeera kuba nina ekintu kyesigenda kwogera wano ku message nina ekintu kyesigenda kwogera ku kamera naye njagala okisome wano mu message nga yeyakinsindikira yennyini ogenda kuseka then ndyoke nkikugambe nti ekyo saakyogera mu kamera bwe mba nkyogedde nti mugundi era ng'ogamba ndi mukyamu finite badde nsaba onfunireko kano ka message ke bansindikira wano kali ke twasevinga Kyandiru ke yansindikira wano mu bifaananyi bingi nnyo sikalaba kankeberereko mpola mpola mwerinda kale tugende maaso nga tunyumya nkanoonye mweriye anoonye mukola backup ati kati osindika mweno neno anti katolaba bana abantu befuula bagezi nti anti kati Kyandiru yagamba Kyandiru yangamba kankafune wali Kyandiru yangamba agenda kumbuzaawo kati okumbuzaawo ne mulaga nti okumbuzaawo inakola nnyo okumbuzaawo kati bwonsanga nene essimu n'ombuzaawo enebe inaweeri bombuzaawo neno kigeze gwanga ligenda kumanya message webale nnyo ka message kaakano jagala osome no message yiyo message eva ku simu ye gobo so kumperezo message Kyandiru after my phone getting lost in your house nga sindikira boyfriend we you used to stay that it's ours which you used to say that it's ours nyumba je wali ogamba nti yaffe the one who nekomao so it's me who stole your phone boyfriend we agamba nagamba kati nze nabbe simu yo ekyo kifaananyi genda ngosoma naga I paid for tracking bought a phone but how would you care since it wasn't your sweat okitegeera alangira boyfriend we you send videos to T who in presence of people call someone they all start abusing me kati kino kati uliriza yino point yange nti nze ndi mu buliri bwange neebase Kyandiru simuliiko naye ali mu relationship ye ali mukundi konkuga nti video nazifuna mwezi gwomeka gw'omunaana
ogezako okunfuna naye nga nsirise kuba talina amasanyaze g'alina. You needed to live here to grow because you were comfortable. Knowing you have roof, food, transport, you were comfortable. Waking up and sitting. Simba wakati alikigamba bbaawe yagobye bbaawe n'amugamba nti nakugobye olina kuva wano kubanga obadde comfortable biki lwaki olangira omusajja tugende mu maaso. Genda nga Where Baker said thanks. Where Baker said thanks. Sibimanyiko. He knows the woman is with. He is with. On my part, thanks Isaac. You will never know what I went through in the background. You did not even tell me you had a disease. My cousin at hospital called me after and immediately put me on. Nandaga nti alina ekirwadde yansindikira message ali mu kwekuba omupiira nandaga tewangamba nakuŋŋamba nti olina ekirwadde kati kirwadde kine bamuteeka ku ddagala ebyo nze abyogera si abinsindikire teyeekubye mupiira kivuga gambi njagala obisome nga sinza agisomye ate nga Kyandiru yaginsindikidde situgende empola kwenyonnyoka kakati Kyandiru yali asindikira ani messages bino yabisindikira boyfriend we nga gwe bona asindikira girlfriend wo lega nakugobye wano olw'ensonga bwoti ne bwoti ne message zange netimpulira ina message zange yogera bwoti ne bwoti kyokka nze nga ebyabwe sibiriimu najja wansi nagamba boyfriend we tewangamba nakuŋŋamba nti olina ekirwadde era kazini wange bwe yankebera nanteeka ku ddagala ne yeerabira nti ne bino bimukuba naye nga bino nze mbyogedde eno message gwagisomye tudde wano messages zino ziri z'abantu babiri kale ayinza okuba yogera erinnya lyo naye twagala tudde wano eti waliwo message zondaze video zondaze nga wakwata Jackie Kyandiru n'amadagala ge gogamba mu njuye nga mulimu sokompeeko wali obubapula nti njagala buli muzajja neebakako anemereko nga sere walimira kuki ebintu ebyo wabifuna otya ebintu ebyo ani yabikwata kubanga sikutata linnya anti nkugambye anti ebintu ebyo oyagala kumanya yabikwata nkugambye yabikwata anti wuliriza nkugambye nze kati wuliriza Rabongo wuliriza sisula wuwo gwe kankuwereko example nze sisula wuwo ndi mukwano gwo ne we recordinga video neva mu nyumba yo ng'oli bwerere nze nkiwa mu ggwanga nze abiyina ng'oli bwerere kati ne bambuuza wa recordinze otya Mechanical Rabongo ng'ali bwerere gwoba we recordinze nekulikingako mu butamanyabo nentuukako kakati tugende empola message zino okuzifuna nga omwimbi Jackie Kyandiru alaga amadagala gagakwata n'ebigambo ebyo ebinene weebito waliwo n'eri endala eyokubiri adde someja eyokubiri yiino tugisomemu mbadde njaga tube balambulukufu kyofuna banze nkugambe tutagala mukole tugenda gikwata eno emboozi tebuzaabuza olw'ensonga nze nkuwa ekyokulabirako sisula wuwo tosula wange kale tukisokole okitegedde nti nkyovula nkugambye nti waliwo Jackie kirabika lwagatta n'atamanya nti eno message sina gisindika bwagatta asindika webale nnyo ne yeerabira nti kino kyensindise oli talina kibeera nakyo privacy etagikola ki kyekiri message nti kulaze nti evudde ku simu ye yaginsindikidde naye ate yalaga nti boyfriend we yaginsindikira naye nga ye mwennyini kangikulage kwene simu ng'agidiriitinze naye nga mazo gibaakinga sokoleke kankulageko ku message Kyandiru bwakera ku macha nakusindikira ebintu byonna bye yakwata si byonna ogambye message sagala muwaayira era nakwata amadagala gali mu nedda message gyova osoma eyo yeyaginsindikira nalabyo n'endala omwawadde awards ebyo certificate ye jangu wano kankulage Jackie wano Jackie si kwesiba ku muntu ono Jackie Kyandiru ino message zange ne Jackie Kyandiru era nze namusindikira nyimba zange nga bulijjo video yange yakafuluma copyright bajja tukwata copyright then ndakwene simu esirowinga najja nangamba sorry teruna fuluma just video kwe yanga you are not stupid enough to leave your emails in people's phones. Sent them to someone, then called that person. The guy walked
out of the room. Bino byonna abyogera sibimanyiiko. The guy walked out of the room, got airtime and called me. I was quite shocked, but again it is what you always wanted. Nemuzija nemugamba ebintu bimbozi eyo. Nemuga I did not I did nothing to you, but that day someone had you bichi sibimanyi byayogerako. Nemuga naye nenseka. Okay, that's what you think. Kweri message ye nti email yange eri mu simu ye. Zine mugamba oswadde, you're trying to frame me. Email ki waleka email mu simu ye. Sibimanyi. Kati embozi yagijjawe. Kyekyo kye mugambe nti you're trying to frame me. Yalageza okutandikawo mboozi. Kungata. Tuvula nina ne ka video kuno ngankubidde simu nangamba eti muno what do you want? Wambuza what do you want? Olwagezako okumbulaka olwo anteke ku side y'omuntu alina video ze nga ndi mu blackmailinga. Okitegera? Kati singa nali muvubuka ateesobola. Singa nali mugaye mpasente. Ekyo kye bayita blackmailing. Naye ate nze kino kye ndiko ndi ku rights z'abayimbi, rights zange ng'omuyimbi. Eti muno. Onfuna bulungi. Soko jjoko ku sound. Eti muno. Mbadde nsaba. Tugende empola. Eti muno. Abantu bali batulaba. Yes sir. Video zino nga Jackie Chandiru recordinga zino video z'essabo. Zajja zitya ku simu yo. Kitamu uliriza nkugambye. Nze ni ndamubuzi nga recordinga video ze ngazija kumusabo yaze recording yes, zajja zitya ku simu yo. Nze nazifuna okuva mu sources zange nga gwe boli omugezi bwofuna amawulire mu sources zizo. Si yazikusinkira ku simu yo. Aina bye yansindikira nga messages zino zange ku bwange evidence wange gwe nenoonyereza nga gwe bokera ku macha no ngamba nti ndi mubbi zine nkunonya ko evidence nenkusanga omenya bank. Kakati kale video ezo ebimu yabikusindikira. Yes sebo. Ebimu yabikusindikira. Emuno byefuniranga. Kakati waliwo wokonye. Sindi yakugambira nti naye byogera ku Jackie Chandiru bituufu. Ne mudamu nti ye. Sindi yajja atya mweye embozi. Kati okutegeera nti ne Sindi bali bamuloga. Kati uliriza. Wao waganye okwogera. Ati uliriza saganye kwogera nkugambye nti Jackie abadde mukwano gwange. Yali agamba. Uliriza tuina embozi ze tunyumya out of camera. Obadde okimanyi ti gwe buli kimu kyendi mu kwogera okyagala mu bwino bwa video. Naye nti weerabidde nti ab'emikwano balina ebintu bye banyumya. Kati nze nina ebintu bye nsobola okunyumya ku Sindi. Ninga emyaka ejo saaliyo n'ogwo omulembe saaliyo nenga babikolera mu Girls Dormitory nga gwe botusanga fa abavubuka nga tutudde oyina gambo yetimu naatuula wali nga tayambadde saati. Kati ofuna bulungi. Social media eno nzibu timu no atoli musajja wa kiti wantu bakwe ekitiibwa. Mbadde nsaba tuprovinge ebintu bino n'ebintu ebimu kubanga already emboze ne social media zekiba ekindese wano nze Jackie Chandiru muyimbi wange. Wenabye emboze ngana ebino bituufu nedda. Ngandaba ate pressure yitiridde. Mbadde nsaba okuprovinga baako ne wokwata wakakanye emitima gy'abantu abaye batanso tuluusabuusa. Kiki Jackie kye yali akugambye nga tewaliiwo ku Sindi sinagamba kituufu. Asindi teyangambako kituufu olw'ensonga situulangako ne Sindi. Kyengezaako kunyumya. Kati gundi yammwe ey'okunyumya yatuuka wa. Kati metandikola bo. Nebwekibanga si kibi. Si kibi. Kati kansoke nyumyeyo kano akantu kali personal ensi yonna tekimanyi. Kati okwawukana kwa Sindi ne Jackie Chandiru nze Jackie bye yanyumiza kuba saaliyo nawe oyinza okuba tomanyi tomanyi ekyabaawula sikimanyi. Ne kati ate Jackie agamba bwoti nti mu nsonga eno eyabaawula bwe yanyumiza twalina ku trip yaffe nga tugenda ggulu nga tuli mugenda kuyimba ggulu okitegeera ensonga eyabaawula bali babeera abawala babiri basatu okitegeera Sindi yali major point eyayawula abo abantu ye bwalaga nti Sindi oyo yali major point yabaawula alaga nti Sindi yali omuwala yali atambuza ebigambo mu gurupu omwo okitegeera naye ebiseera ebyo Lilian yali w'amaanyi mu bonna Lilian yali ashining ennyo naye
Sindi yaleeta akatabagano oba baali yangamba oba baali wa maama waba oba balina we baali era yangamba nti newobuuza maama kuba maama baabwe ababiri ku maama wa Jackie ne maama wa Liliani osegera waliwo yagezangako oba wabula ne batakwatagana naye Sindi yali main cause yabakutula ekyo kintu twali mu mmotoka uliriza nga bona ngamba nti mutandikola kati bomba mukwano gwange nnyo okegera kati katugambe nti nenjawukana ne bomba ne baga nti ekyatwawula ne bomba byali byansimbi booti ne booti olwo luba lugambo kino kyendi mukuwa lugambo ne kino kyendi mukulaga evidence ogezako okwawula ebintu ebyo tibiri olugambo ne weyangamba nti Sindi yali major character bo baawukane nze nsobola kitwala bwe kityo olw'ensonga sinabakuwulira gwakawala osegera kati ne bino ebigambo bino byoli kwogera nange wano ojere ogenda obujja era nawe osobola obuuza Jackie eti muno yajjawa video zo atasulawo atalibbaawo n'ekijjamu confusing naye yerabidde ti Jackie mukwano gwange ye Jackie mukwano gwange nnyo deni ne bbaawe gwe yafuna after bomba osegera naye mukwano gwange nnyo ne bomba mukwano gwange nnyo osegera kati waliwo nono gwe babadde boogerako wulidde omusajja omulala aze mu conversation gwe bayita Isaac oyo Isaac naye mukwano gwange nnyo kati ye agamba Isaac bino ebintu yabimpa osegera kati ate nze Isaac yagenda okuntuukako kuba kati yoli Isaac gwagambye gwe yagoba mu nnyumba yali ali obuli nti obeerawo beezi wano kulya buli kaddigo kale wulira omukazi walangira omusajja omuntu gw'oyagala mbadde manyi mukolera wamu ne mukyusa embeera era kati Isaac yali kuki yali smart era Isaac mu nsonga zino Isaac yali smart waya kyovula bamugoba under the roof ne bamukasukira engugu ze n'akola ki kati ate n'ekirala wuliriza n'ekirala mukyala wange ex wange yali makeup artist wa Chandiru oliwulira ti tubadde ba mikwano nnyo ti mukyala wange yali ex wange yali gundi makeup artist wa Chandiru ti yakeranga ne kumacha nangamba ati si twalira Chandiru ebizigo ne mwanzi omusajja nsituka kumacha ntwali Chandiru ebizigo laba kazi we bamanyira ti muchandiru yasuubula okuinfluencinga ne mukyala wange n'atwawula n'ekyo nakyo n'atwawula kyonegano yawula n'abantu najja n'agamba mukyala wange kati ye yangamba nti mukyala we yangamba ndi mulogo nenga kale oli nsula naye mpa evidence bwoti oli nsula naye mpa evidence bwoti mbu mukyala wo yamugambye nti ndi mulogo ndategiye n'agenda mu bantu ng'agamba eti muno muki mulogo okitegera kati ne mugamba kati oli mukitegera kino ekintu mukyala we yabaawula atya ati kati Chandiru jukira olabi n'ebyensi tuli bavubuka bitagala akitegera oluusi osobeera kati obudde buno ninamu amaanyi osobeerawo n'okwata ekisimu nga kino kati olaba mukyala wange nali ngenda namwanjula okitegeera nga ngenda mwanjula nteekateeka nzikoze tuze tuyiriba ne mwanjulira Chandiru for business ne mugamba oyo omukyala asobeera ng'atuwaayo akasente agenda nga mukola makeup batula mu meeting zaabwe z'abakyala kumba ate nze emboozi oyo eti muno talina kyakwongerako jjukira nze ndi rising star yiriba okitegeera ye Chandiru afunayo Chandiru yankubise ebivulu nga nkwata n'atwala Arua nankubise ebivulu ne tudde ewaka tusula kumpi ku apartment zezimu nenvira mu Kayembe nenzire wange waka nadda wali mukyala wange najja omukuba makeup ku macha n'amugamba yantaddeko mukyala wange n'asaba sente za laundry mutwalo gumu ku ebiri nga sina muwadde 10 anko okitegeera ekintu ekyo that is okay then ensonga nene nkitegeera ekimo naye kyembadde nteesa banja atujjawo kino ekintu kyobula okuba statement nene etambula sofa kati badde njagala kutugenda empola ebyo byonna bisobola okubaawo mubutakkaanya ebyo bantu bafunamu obutakkaanya mu ssente mbadde njagala ompe prove beyond doubt nti Chandiru mulogo musezi asera
awe njagala wokka Kati- kyekindeese kati kankubuuze Eh. proof muno olabyemu mandaazi oba olabyemu sukaali mu video ate ebisale bisinga kyenjagala kyetulabye muno Nakoze- kyenjagala tunyonnyole lwaki nti munaffe atugoberera eri tannalabako muno oŋambye nti vidiyo ziri ezaali mu madagala nga mulimu njagala buli musajja akolaki naye endala n'olabamu ennyimba zange endala n'owuliramu ennyimba zange ng'ali mu kunyeenya ensaasi ng'ali munyeenya naga akawuliremu akayimba keeti muno kirungi deni n'okugenda ng'ogamba abantu benkola nabo eti muno omulogo yalina bwino ki jasinze njala nkubuuze kuba saagala ombuuze nnyo waliwo ebibuuzo we bingwako naye njagala bino ebibuuzo ombuuze naye nga buli wombuuza weteekamu ogwakano kana kino ekibuuzo bwe nkikasukira ono omusajja kuba ye gwe baloga ndi bubi oyinza olowooza ndi bulungi olw'okuba nkutte kana akasimu nali ngenda ku bakuyita kukyala omukazi ne yeekuba ne ŋŋamba katugule tukole kontenti era kati gulawo omukazi yandeka naye nali ngenda muteekamu sente zange sente zaali ez'okukyala wazigulamu naye nga gwogamba nti Jackie Chandiru yabawula ne mukazi wo yeyabagatta si yeyatwawula ne mukyala wange ze buli kimu kyenjogera nkiinako evidence nti Chandiru abadde mukwano gwange nnyo otegera nti naye Chandiru ye muntu nze okimanyi lumu kankunyumizeho kana akaboozi kasesa naye kankayiseewo okimanyi lumu twagendako ne tukuba ekivulu ejjinja ne Chandiru ne tudda mukyala wange n'agenda n'akola bambi kakazi kato ne kagenda ne kakola nenkasuubiza ngenda katwalako okulya lanculo Chandiru angambye agenda kunteekako mukyala wange n'agenda n'akola nankubira nanga bebi lanci etuuse ziweze 7 nensituka nengende wa Chandiru nga nange nava mu buliri bwange nengende wa mukama wange andabiseeyo kuba yangambye agenda kukola ki kunteekako sinze namusabye sente yanga agenda kunteekako tuke wa Chandiru ze kye nasooka namuga Jackie enjala ennuma omukazi nampa ekyokulya bwe yampa ekyokulya nendya omukazi n'agamba ensi yonna nti nze nzija ne muzukusa mu buliri nga mukyala we ssebo mugamba enjala emuluma bimukwatirako eyankozeseza eggulo eyansuubiza akasente mukwano gwange naye kimanya abantu si mikwano gyaffe just balina kye batwagalako nti omuntu n'akamere obumere n'omugamba nti omanyi pulira I'm hungry naye ate mukazi mulungi nnyo asobola ogula omwenge ebbala n'alimalako ne mugunywa ne musanyuka awo wotalina buzibu ayi tunywa guli abantu ne bagenda nga babooga takirinaako buzibu naye ebintu ebiri constructive nti kino kirina kyongerako bwe kitya naye ekintu ekirwa ti nze ngenda ndi mukugamba nti Chandiru alwanyisa abantu olw'ensonga nze omu ku be yali akozesa okulwanyisa abantu naye ng'ate sirwanyira na ddogo wabula okubeera omanyi nga bwenabeera awo abantu nga baganga ga alien waalina abantu wakozesa abantu be okulwanyisa abamulwana kati ye kakati gwe yakozesa okulwanyisa ife twali tuyimira ku ground Chandiru n'avuma gwayagala ng'omukoonako ani gwe yali avumenga bino bigwa ku bafaani kati bantu betusanga ku kkubo n'abantu bebayisaamu eggaali ku kkubo ate si be bantu ababeera ku kamera abantu ku nsi tebamanyiirwa naye ffe ba rising artist batumanyiire olw'ensonga amaanyi tulina mangi gwekkiriza gaana oyinza olowooza njogera noonya femu Chandiru talina amasanyalaze wadde watts 2,000 nze ndikubuulira kino kyenjogera ntaasa music industry nga Azawi we yayogera Chandiru talina watts wadde 2,000 olw'ensonga nze nsobola okupostinga nenfuna likes 1,000 ye naafuna 1,000 mba nziguze basi ziguze tegeeza nze nina akasanyalaze nejjo nasisinkanye manager we yaŋŋambye ekintu kyekimu omukazi mwesonyiwe takuliike ejjo nabaŋŋambye nti wanvumye bwe nenga bwoba tondiiko ani yagambye nti nakuvumye kitegeeza abantu bubandiko nebyenjogera Chandiru abaabiraba naye abeera ku for you onfuna bulungi kati bino byenjogera ate Chandiru omanyi lwaki nali sinapostinga video ze nali muyisanga sister wange
nti namukwangamu ne muga Kyandiru bino ebintu byokola bireke okisegeera bwe namugamba bireke ne mugamba Kyandiru bu video buno nankubira simu ne mugamba manyi sikuyinaako obuzibu nangamba oyagala ki olwo ayagala mu blackmailing ne muganze sirina kyenjagala byonna biri kuno ku video kati eddogo tebalyogerera gwe lyali lirumyeko akimanyi kati nze nsobola okugamba gweoyinza olowooza nti byenjogera kalebule naye gundi Sindi muleke yamulemererwamuko manyi buli omu naye waliwo oyinza okujja n'eddogo naye ng'ate oli empewo zeewaabwe ne Katonda gwasinza w'amaanyimu yagamba ne Sindi yamulogamu ate nakugambye tasobola kuŋŋamba ekyo bannange teri muloga akuloga najja nagamba nakuloze njagala tubeere mu kamera nga bweba oyina wontadde nsobola okubacking up ekigambo kyeyaŋŋamba tewali yaŋŋamba nti Kyandiru aloga Sindi wadde aloga Lilian naye gwoba olowooza nnimba abantu abasamize Lilian agende yeebuuze alabo ba tebajja mugamba kyemugamba oba Sindi agende kuba obudde buno sina ngeri gye improvinga naye kino kyennina kimala oprovinga nti oli mulogo kiringa okunsanga n'omutwe gw'omuntu ne bagamba nti oyassa omuntu lese video liraga nti omukyala mulogo abasajja bonna nti abasajja kisoko kinganga bwe yakyogedde omanyi buli bwe yakyogedde buli musajja akola kyogere kale gwe kitereeze buli musajja akola abasajja yagambye abasajja lwaki tagamba omusajja lwaki boogerera mu pululo gutula nti abalogo beeyagaliza nnyo lwaki ayogera mu pululo nandibadde awo nenga nti bannange omusajja nebakaka nemereko naye abasajja gwe nova ku bomba nina bwino nodda kwadirooko noddukira beeka nogende wokusa ze nali nsuzeko ewa Kyandiru ire bintu byesaagala ze kunyumya mu kamera kati nekuga nti nali nsuzeko ewa Kyandiru yali anzitidde mu nyumba kati ebintu ati waliwo ebintu byebagamba nti toyanika kitiibwa kya mukyala ekyo kinyumye tumanye nti purufu ogiyina yali akusaati ate purufu ngiyina nina ka vidiyo kiringa gwe okubeera n'omukyala mu nyumba nayagala okukwatira mu nyumba olina purufu ebyo tebiriko purufu era obyogera oliragamba omuwaayira tubireke musajja mukyala si mulungi naye wano mugezi alina mind game Kyandiru mukazi mugezi alina mind game ze yangamba agenda kumbuzaawo era bu video njagala mbukuwe we bambuzaawo obuwe eggwanga ogaikubanze sisina ngeri gye ngenda kuprovinga teri muntu ajja kujja gamenti Kyandiru yali agambyeko nti aloga Lilian omulogo tasobola kujja nagamba nti nonno gwe nkuloga wabula Lilian asituke gobolooza nkulimba Lilian asituka agende oba agenze mu kyaki atagenda ku musawo sina gye musindika webanga kigwera mu kyaki muzikiti oba naye agenze ku musawo bakoze eki bwatadda nga alina ansi eno gyennina bwatadda nga nga bwe nagamba nti obadde webakanya ku kikazi gundi genda ku ddwaliro oba mulago oba nsambye oba ki bwotadda ne results gyegambye jangu nsibe awo Lilian ajja kujja ngambe nti etiva mu kalebule Jackie mwagala nnyo Jackie talina kyankoze Jackie darlingi wange ne Sindi naye muri commending okola kyekimu nga tanabakola ki droppinga eti kakati waliwo abantu abagambye mu comment section yawo abagamba nti kati bano balabye bannaye bazeemu okukola bonna balaza nteeka bandi yayo baddemu bakole kati babasindiseemu abantu baddemu babaawule kubanga lwaki ebbanga lino asirikira ebintu ebyo naati wavaayo abantu abazeemu okwegatta basatu kanino kankunyumize olaba ne show ya reunion anino kankunyumize olaba ne show ya reunion naliko nze omu ku baali batambulira ku Jackie n'oyo boyfriend we gwe bayita Isaac lwaki mumala kulaba reunion ne muvaayo ne reunion yennyini fe twamuwanga amagezi ne muga Jackie omanyi dukira fe tubala ssente ne muga Jackie omanyi lwaki temutula ne Sindi ne mukola ekintu wekiti however ye yali akiina mu mind nenga fe tuwongera oku influencinga oba okumwagasa ekintu era yakola show era sheeyo
Jackie si mukazi mubi, just mulogo. Simple. Sisobola kuga nti mubi, si mubi. Kati omuntu akitegera jagamba omulogo mubi kuba omulogo abatayagaliza. Ochegira naye ye si mukazi mubi, ne just mulogo. Kati mufune akatiba ke mukola ki? Ke muteka mnenze kyensaba. Ochegira ati kati nze nange kati yatandise okunnemerera. Jackie buli wando ganti ndi ebijanjalo ngandi akanyama ngalifuluka. Ochitegedde. Buli wando ganti namubuse omulogo bambuka bati. Ochegira nabo omunyo. Nabo omunyo omuganda omupya. Bwakuloga nti oli ebijanjalo ly'ennyama. Gwe buli ekyoyo yongo yagala kulya bijanjalo gendo ly'ennyama. Ngomanya omulogo akubikuba naye sooka omuzuule nti gyali. Ze nasooka kuzuula wange ne manya nti kati oli andi bubi. Ochegira era nsaba busabe mukama nengama ati wabaayo kimbugule ekiro ne kintuga. Ebiroto ebituyitamu bimanyi. Leka naawe tosobotemako mutwe. Kati okumanya nga Jackie mulogo ti n'ebintu kati mulimu ebintu kati tukyasobola kwogera nkatukuze. Tikati n'obeera n'ebintu nga biri mu kutuga obudde bw'ekiro biina kutuga n'oguma n'omanya nti bintuga naye olino mmanya nti oli yandiko wabula kibinyo obuzibu butazuula muntu akuliko. Kati tobulaba ate Jackie ye kati yalemererwa bwe kati bwe nakimanya nti buli kimu yatambuza nziro. Jackie ye muntu akutunira bwoti bwakyuka bwoti face n'ateekako ndala. Ekyo sindi akimanyi ne Lilian akimanyi alimu duo character. Kino bino ebintu byenjogerako abamubeera okumpi bamumanyi. Nga temufuula mulogo eti nzikiriza personality mufuula mulogo. Naye kano ka video ka AI oba kaddala gosoka webuuze kano ka video. Ochegira nawe osobeddwa munange nesine atokumanya nga Jackie mwagaliza sindi bantu banyinyo bansabye bu video buno nga sibubawa nenga just nkawadde nga warning ba blogger banji bansabye bu video buno nga bajja tukole kino waliwo ne blogger gwe bayita Rupi yankubiraawo ne mugamba power sindi nangamba bitufu ne mugamba bitufu naye power buli omu manage power buli omu nangamba cool power ne mugana bwengeri gye mugamba anti power temugenda nange nga mwogera erinnya lya kubanze linakyengo bajjukira Chandiro already yakola dda then ne tuteekako ne kana akagambo yagwa oba uliriza nze ndi mukutereeza kati gogale ogena legend tugende nyumya legendary si legend anti kankwawulire njati kati twagala kwawula ogambye legendary mukuyimba oba legendary ebyaddala kubola bale tabikoze byonna kati kankubulira ababikoze byonna omanyi legend abeera neki legend tasula mu kisenge ddiro nze boze wano nsanze mu kisenge ddiro si kyekyo kisenge neddiro ne wenfumbira akamere legend tasula mu kinkutwaleko ka milioni wali olabe ba legend we basula kutwaleke waragaddi olabe ragaddi wabeera ba legend kati nyumba gyosasula emitwalo 5 ku nkaaga nga legend wewogomyawo toba legend obeera oli mu struggling artist naye oba oyambadde kiri ekifaananyi ky'aba legend olw'ensonga banno kati sindi yenkana ne Jackie gwa muyita legend tugende kubanga siri mukuba nekino ekintu there is no perspectives perspective eriemu bonna bayimbi balungi okitegera kiringa ng'ogamba ffenna tuli bannayuganda negwe toyina ndaga muntu so you're not entitled okubeera ng'ofuna passport genda wantu wonna ng'o experience ngoba ng'otwogerera okitegera ate n'ekirala olaba eno TV yo TV y'amaanyi y'abantu onfuna bulungi era sisobola tuula wano nga nina gwempayiriza era nzize ne bwino naye abasajja bano bantiisiza tantiisa direct kuba yamala okukola ekiri nankubira essimu nangamba okay ba ono Kyandiru musajja ono Kyandiru singa yali wakunkwata yandinkwatidde mu ssaawa 24 kubanze nali mbeera naye omukazi atayagala mumanyira naye naawe okimanyi nti buli muntu wabeera ng'akuyinako evidence n'ogenda n'omukwata bwoti you can spark fire yensonga lwaki onsanze n'essimu meka zino 2 endala 2 ziri munda tikati eno gyentero tambula nayo eno gyentero tambula nayo eno ya content omukyala nali ngenda muwasa
ne yeesiruwaza n'ayonka ag'okumabere kati anti mukyala wange olaba oyo yajja n'aŋŋamba ati nkugambye nze nali mukwano gwa bba wa Kyandu bamita Isaac kati ate oba oyagala mmanya nti byenjogerako bituufu Sindi akubira omuvubuka gwe bayita Isaac amubuuze oli ne Jackie Kyandiru mukyali mwenna ye yali amudisguisinga mba Sindi nga muyimbi we naye yali bbaawe okumalira ddala emyaka ng'ena ne Sindi yali amudisguisinga mu Sindi nga muyimbi we era ne mu bantu nga wamutwala gwe sagala nyumya bingi nnyo ku Kyandiru si mukazi mulungi nnyo kusaidiza abalala naye mulungi nga ye bizibu mu naye nkyali wamu mmanyi njagala puruufu ebintu bino nze gambye sijja kwekweka olinze muyimbi wange mwagala era nze bwe nalabye vidiyo ze zitambula ku TikTok nga ziyitiridde kwe kujja nkunoonye ŋŋambe nti naye lwaki oyogera ku muyimbi wange omukuba nnyo nze mwagala nga nze omuntu abalala banansonyiwa nenze mwagala lwakuba saagala kulaga sayidi ku sheeno kuba tekiri ki mbadde nsaba Kyandiru waliwo wakooneddeko nti Kyandiru abantu bano kubanga omuntu omukulu atunulwa n'alaba ewala bwe bagendako mu kyaki bagendako ewamasheeke oba ewantu ewala beetambulyeko beekebere bajja kizuula nti eddogo Kyandiru lyabasindikira lijjira na mu suuti mbadde nsaba obwongo bwange kuba buganye okukkiriza kale obuyambi nyinza okuba ndi sirolaana ompeeyo puruufu emu kati vidiyo yinza okuba AI zajja video yinza okuba kisoboka naye netugenda omukyala ntumutekaka kisoboka naye ffe tumanyi raw footage ate kati ffe tuli baana ba tekinologi naye kyensobola okugamba nga tuzze ku nsonga ya Sindi ne Lilian okubeera ku nsonga yange era mu kavidiyo kange kali owulira nga ŋŋamba nti Lilian olaba Lilian ono nze nakamusisinkana emirundi ng'emeka era emirundi gyonna gye musinkanye mbadde ne Kyandiru era nga njagala kugamba nti Kyandiru nange abadde muyimbi wange kyovola bambadde naye osegera naye ate tulina we twawukanyemuko bwe tuti twawukanyemuko bwe tuti olw'epointi ey'eddogo era bw'otunira mu vidiyo yange nga ngamba nti Kyandiru lekerawo okuloga abasajja be weebaka nabo kuba gundi yegamba abasajja be abantu oba weebaka n'abasajja bangi oyinza n'owunya ebitundu by'ekyama simanyi naye sikiba kirungi ne mugamba lekeraawo okuloga abayimbi banno ne mbasoma ne ŋŋamba lekeraawo okuloga Sindi lekeraawo okuloga Lilian lekeraawo okuloga Nzeeti munno lekeraawo okuloga ba producer Bomba ofuna bulungi nze njagala puruufu kati puruufu esooka bano bonna ngenda kuwaako puruufu yaabwe ey'abasajja mmaze oggiko ey'abasajja ko kali nakalabye ka vidiyo wabulabye tekabadde kamu njagala we musajja nkozesa kakoza nebakako abasajja anemereko kale anemereko nga ssere n'ebirala n'agamba eddagala ne bamulaga tewalabye wawe baliteeka katojjala eddagala we balitabula ne we baliteeka ne biki we babikola naye ng'ono ye mukyala akola ku Rotary Club asomesa abawala nfaayo bana nfaayo ayinza okubakiririza mu ekyo naye nga karakita ye bw'aba asomesa abalala tabasomesa kyakkiririzaamu ekyo kikyo gwe tukireke tudde wano you preach what you don't you preach bakyogera batya naye era omuzungu yagamba mbuulira kati omuzungu ate nagamba mbuulira gwoyita naye kati nange olaba abamanyi nti nali mbeera ne Kyandiru definitely bakimanyi nali mulogo kati nzizeyo Bomba abasajja tubajjeyo abasajja kati tuzze ku personality abasajja tubavuddeko tugenda ngenda kwogera ku Mbabazi wange njogere ku Lilian wange njogere ne ku Bomba wange kuba top producer mu ggwanga osegeera tusokere ku Mbabazi oyo sigenda mwogerako bingi omanyi nze bino ebintu byenkugamba nkuwa with proof ebirala nenkuwa byogenda owulira nga iyase byebyo byetwanyumyanga nanga bwe ndi mu kunyumya naawe wano kuba nina bingi byenyumiza ne Kyandiru yatandika oyimba
nze ndowooza ninga mpikiri kati nkuze era ndi munnaabwe sibamanyi nnyo sindi sibeerangako naye okujjako ku sheemu gye twaliwa wali ku skies onfuna bulungi olifuna bulungi kitegeeza sibamanyi nnyo bino byenjogerako biinako proof era we baayawukanira nali siriiyo naye bino byenkuwa tebiri mu vidiyo wabula twabinyumyangako 1-on-1 onfuna bulungi ofuna bulungi Sindi yayawula Bluthiri ekyo kyekimu ekyeddogo anti oli mukumbuuza Sindi onyanizijjako kati ku ddogo okitegeera kati Kyandiru ye yaloga Lilian okubeera nga asimokinga nnyo n'okubeera nga yava ku mulamwa asobole okubeera nga ye kubanga asobeera nga ye yeddiza gali amaanyi gonna naye ensi era ensi teyakkiriza ebyo byali mu mboozi yammwe nina puruufu puruufu zizino ebyokulabirako biibino nze gambye Lilian ayinza okubeera nga yandabako mu motoka omulundi gumu nga ndi naye era Kyandiru nga amuzanyira akayimba namuga akana akayimba eti muno yeyakampandikidde Lilian n'agamba nti oyo muyimbi awandika bulungi ennyimba era wano wandifudde chorus yembozi gye nasembayo okwogera ne Lilian nga tugenda ku maestro nga bagenda kukola rehearsals ezaali ku skies ofuna bulungi ne Lilian nze simuwaayiriza omuntu yenna yena andi kumpi Lilian anywa paketi ya sigara mu dakika 15 anywa paketi ya sigara mu dakika 15 Rex namusuula wali dakika 15 yes sebo naye Kyandiru kimusanyusa nga Lilian ali bwotyo ojjukira Lilian bwe bamugoba mu nnyumba nga bamubanja Kyandiru kyamusanyusa anti ekikusanyusa kiba kitegeeza nti mba ndi wano esimu nejjalaga Lilian bamugobye mu nnyumba abadde yeewaana kati ekyogenda kijjawa ku vidiyo ekyo yakyogera bwoli kugambye kimusanyusa kitegeeza buli kimu kyenjogera wano ndi mu kwogera ebintu bye mmanyiiko bwino okitegeera ebibatu bino bisiiba ebyange biibino ebibatu bino bisiiba yesebo tubikubemu kubamu byange bino byenjagala okubemu ebyange biibino gwe ngambulire ekyokukola kati awo naawe oli mukwerogoza kuba wano nze bino byenkugambako nina bwino nti Kyandiru yaŋŋamba nti Sindi ye yabaawula era nenkugamba nti Kyandiru agezezzaako nnyo atopinge Bluthiri n'alemererwa era Sindi wakabi naye kyonna kyakozesa nange simanyi kuba sigenda kwogera kye simanyi ŋŋamba Sindi kyakozesa naye ye wakabi olw'ensonga nti Kyandiru yamulemwa nga bonaga nti nga bola nti muzeeyi we badde bagala omukuba akago ne bamulemwa ne baga nti muzeeyi wakabi noli yagamba mumugezezzaako musabule enteegatega naye yannema teri muntu asobola kugamba kigambo direct bwe ekito nze njagala nkubulire nti mu mboozi ze tunyumya mu mboozi ze tunyumya tulina engeri gye tunyumyamu naye bwegamba nti oli yaŋŋambye kitegeeza mujja ekigambo mukamwa naye tusobola onyumya naye nagamba oyo Sindi ali bwoti n'olaba pulaani ze okusobola okuyita kwoli ate nenkuleetera evidence eraga eddogo lyakola okitegeera nenkafundikira kati kana kantu kabagezi nnyo nti bwe tutuula wano ne tunyumya tusobola onyumiza emyaka ejja kuba Jackies yanyumizanga ebintu by'abasindi nga bakyali bawala Sindi abaawula Sindi akola bwoti kati ate Jackie obuzibu bwe buli nti yakozesa drug kiki kye nagambye nti oluusi avaako n'ayitira ate nadda n'ayogera bulala onfuna bulungi kakati eti mbadde nsaba programu eno tugenda kukomawo nebibuuzo byo gwe ali awo mu comment section gwagenda otuwa episode eddako buli kyowulire ekyakutambulidde bulungi mu mboozi eno kiteekaawo nja kukomawo nze ku saidi yange nze nganze Jackie nze nganze y'omu ku bayimbi bange abasinga okunyimbira obulungi bwe nalabye omuliro nga guli nnyo ku bigere bye navuddeyo neebuuze kiki
lwakuba omukulu ono engeri gyanyumyamu emboozi ebiseera ebisinga ndowooza yetaaga budde ebiseera ebisinga ndowooza tayagala nnyo kuyitira nga obudde tebunnatuuka oba kuwanda nga obudde tebunnatuuka oba webale kuba olaba Jackie nkugambye nti Jackie nange muyimbi wange era kyova olaba nkuba omuyimbi wange namukubye in a sense namukubye mu ngeri eno ti aba bayimbi bennyini baffe naye ate tebaagaliza namukubye mu ngeri eraga nti yagaliza omanyi lwaki oli muzimba Charity oli mukwagaliza emyoyo emito egiri mu kubundabunda mu ggwanga ti gwe bw'otunda population yaffe wano tuli 5,000,000 naye olunaku olukulu we lutuuka nga Easter ne tubukinga Chameleone ne tubukinga Cindy ne tubajjawo ne tubukinga Alien Skin ne Palaso ne tubajjawo tuba tetukyalina bayimbi naye beeti muno be bandibadde bakola zino ssente ziri wano tetukola n'osanga nti omuyimbi ali mu kuvuga kudduka Masaka Jayimbe n'amasuba ne baga gundi yafunye accident bibalemye ebintu tebali bikola ine professional way nti olukokola lufuuse olukokola kyova nze ndi mu kwogera nerekerezayo ngamba nti saagala kutta brand yoyo mukyala kibi nnyo okwogera ku mukyala ebintu ebibi ebinene kuba tebikosa brandi newe uliriza ebyo bitono nnyo olw'ensonga tewandibadde ng'oyogera kweno ensonga nga sikulazeeko proof kyovula abaana banvumanga mu comment section banga eyo njaga eyo ki naye gwe nawe bwozye okirabye nga si njaga okirabye nga waliwo omulamwa wabula tulina kiwa budde olabye nga waliwo direction kati gwe wobuuza Jackie n'omuga kale tukkiriza eti muno yagambye nti oli mulogo naye obwo buvidiyo butuufu kuba tulabamu ne certificate yo tulabamu n'ekifaananyi kyo tulabamu n'ekifaananyi kya muzeeyiwo tulaba n'ekisenge kyo n'engoye z'operformingiramu n'eddiiro lyo certificate zo baziwandise eti muno attachment kijoyina ojalaba nga siri bbaawo naye Justin ali mukwano gwe atayingirana mu kisenge kye waliwo ekibuuzo kyetusobola okwebuuza nti wagendanga ewa Jackie wagendangayo watyanga mwatwala ekiveera ekyo ewa Jackie ne mugera nga taliiwo ne mwekwata bu video ne tumuplantinga ati kati atenze siri mukazi sisobola gamba nti omukazi nti omusajja yenna anjagala abasajja abanjagala bannemereko nga serenze ni musajja n'ekirala eyo idea sigiina kubanze sikola ekyo sinze ekyo okitegeera eyo idea sigiina sinze ekyo tova kugambye nti emboozi eno goyinza ogiraba ng'emplanting okitegeera naye omuntu yenna eyali alumiziddwako eddogo obulumi bwe yali ayiseemu oba okusiraana kwe yali ayiseemu boyinze ni musajja muyimbi nti wobulira buulizibwa oti eddoboozi lyange nekyenkola olabira ddala tuba tulina okukola ekiddako naye omuntu akusibira amakubo gonna ng'omuntu ne wawulira oluyimba lwo taluwulira nga magundi sikulimba omwana wa Katonda tugenda kukomawo n'emboozi eno nga tusinzira comment section ti muno abantu mbadde nsaba baŋŋambire okunoonyawo ku YouTube channel social handles zo z'okozesa amanya n'eddoboozi eti muno representing Uganda yonna ndi muyimbi wa ddembe ndi muyimbi nyimbira abakyala ndi muyimbi nyimbira abaami nyimba ku mikolo nyimba ku pate nyimba ku occasions zonna era YouTube eti muno nina n'oluyimba olupya luli Jackie Chandiru yali aplayinga wali nga akola eddagala lyebayita mwana gwe lwebayita mwana gwe nina ne saaliza ngenda kuwaamu akapera ne kansooka embagambe bannange ku YouTube bampita eti muno ku TikTok eti muno buli wamu bampita eti muno ku Instagram Facebook buli sikozesa Facebook sikozesa Facebook era byonna byosanga ku Facebook siriyo ku Instagram olw'ensonga manye ensonga zange then ku YouTube onfuna gwayagala okumpa emirimu gyo ng'oyagala tukole ku social media handles zange zonna enamba yange kweri okitegeera nsobola ogisoma enamba yange eri 0762834648 njiddamu for business bannange 0762834648 okitegeera Jackie nkwagala nnyo enamba yange eri 0762834648 Jackie nkwagala nnyo era gwe kyoba omanya
abalenzi n'abagamba kinga toli ku gaadi ze mikwano nagigamba kinga ovudde ku gaadi jaki zokuleka nga kiri hadi tokinkola buli kinkola oliba okoze baadi olaba yakola dda baadi nze dali saagala mmuleka weewaawo tugenda kukomawo mweraba